kanoli bagenda okulalika kuno kwetusiiba katulwaleero nga nabbi sallallahu alayhi wasallam abadde asiiba ennaku enjeru abadde asiiba okusiiba kwa Dawuda n'okusiiba okulaba okwenjawulo okwalingawo yasiibanga waliwo ennaku zeyasiŋŋaana nga basiiba n'okusiiba kwe yasiŋŋaana nga basiiba Abakuraishi ne basiŋŋaana basiiba Rajabu Rajabu nga bamusiiba nga naye era bamuwa ekitiibwa nga bamusiiba naye mulamba siyami rajabiya kusiiba okwalingawo n'okusiiba kwa Shaban naye nga bamwina ennaku zibakola ki emyezi gyalinga gyankizo gye bali kati najja namodifyinga kiki ekirina okukolebwa era balina kukola batya oyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olw'okuba nti yasiibanga naye Allah n'alabanga omusajja ayagala nnyo ne basahaba balaba obukulu bw'okusiiba nabo ne bagala nti baagala nnyo then owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyeyava akufuulanga kwa tteeka ezo simu ku nsonga lwaki ekintu kyeyalabanga Allah nga bakikola nnyo basahaba nga Allah akifuula ekyaki kyeteeka kubanga babadde bakyagala ezimu ku nsonga lwaki nabbi yasaaza tarawiya sallallahu alaihi wasallam wakiwulirako yasaaza omulundi ogunaku olusooka abantu ne baba bangi n'olwokubiri ne baba ki n'olwokusatu ne baba bangi nabbi olwokuddako yasigala waka ne bamubuuza twakulinze nabagamba nti khashiitu an tufrida alaikum natidde nga kijja kufuuka kya tteeka Allah jakibaalirako kati kiyinza obbalemerera ne kakisigale nga kyakiyagalire kati wenkubuuza wasaddeyo tarawiya sagala kumpa ansa gyesigalize yinza okubuuza wasaddeyo tarawiya gaa nompa ansa zizo nemuza swaba wange nga tiwasaddeyo tarawiya nagamba yasaddeyo nnya kati oyo aba asadde yotabarungi akoze eki asaddeyo bbi asaddeyo nnya no problem tegedde asadde noliwo atakoze eki atasaaliddeko ddala kinolekyo okufuula ekintu ekyetteeka kyavanga nnyo ku kwagala kw'abantu bano kubakirabye kubakikoze ne bakiraga Allah subhanahu wa ta'ala nti kijja bagondera bajja bawalaba nga kyangu nnyo Allah nakibateera nakifuula ekyetteeka so kye kyali kigana okubeerawo ku hijja era hijja yateeka naye nti ku bantu abamu kubagagga kasoba yateeka kwabo baki kifuna nti mpagi ekiyimiza obusiramu bwo kati yateeka kwabo abalina ku ssente kabikuba tunawatuuka mu ssente onabakuba nazo omanya nti tumungu tandaba kukakasaako ki mwalimu awo tujja kujjawo tuddeyo mu kisiibo wali jazakallahu khair nolekyo tuzze tutambula wetyo mu kusiiba kati Ramadani omwaka gwali gwakubiri nabbi nga asenguse okuva e Makka okugenda e Madina Ejiriya so after 2 years Allah namulalika kukola ki yakulalika mwezi ki omwezi gwa Shaabani namugamba nti okujja tukusiiba oleka mu mwezi gwa Shaabani okusiiba okulalikira I repeat imbyogera na authority Allah akulalika nti mugenda kusiiba Ramadani omwezi gwaki gwa Shaabani mu mwaka ogwokubiri minal hijra ngamaze okusenguka okuva e Makka ogenda e Madina nolekyo nabagamba ya ayuha alladhina amanu abange mwabakiriza kutiba alaikumus siyam nalikiddwako okusiiba kibawandiikiddwako kati kyatteeka okusiiba tekukyali kyakyeyagalire kama kutiba ala alladhina min qablikum nga wekyali kubakola ki basookawo la'allakum tattaqun oluvannyuma musooke mufune okutya Katonda okwannamaddala mubere cautious with your creator nga olaba omuntu wabeera yegendereza musobole okwegendereza Katonda mwe mukole ebyemusanyusa amazano olaba buli omu akola Katonda byayagala n'abadde akola bulijjo nga byakola binyiiza Katonda namanzaani agezaawo okulaba akola ki atereeza la'allakum tattaqun eyera manzaani so ekulalikibwa ekubanga batandika okusiiba basahaba